Fahari TV ujinkwaniriza kati kano ina kusaba mbi osubscribinge mwasuze mutya mwenna abakubirizi ba Fahari TV UG YouTube channel kutusako updates ezina value nkwaniriza nda kusaba osubscribinge ate video no nda kusaba ojimpe like eni bagita Fahari TV UG nyingiro ni updates ezitambula obula mwana gwensize naye mwana munagana nzala ya Ghana bamita Appiah ono muzannyi wa filmu eranga muzannyi nnyo owebinaganira wangudde award nyingi nnyo munayi Azadde Omwana enkyalero nakulwayo ngo budde bucha Azadde Omwana Omuwala Appiah munayi Azadde yakana ak'Obuwala Azadde kasukali munayi okusinziira ku mukutu ogwa filmu ogumanyikidwa nga African Movie Channel guvudde enkyalero n'ogenda ku mukutu gwago ogwa Instagram ne guteekayo obubaka obwo nga guyozayoza Appiah kubanga munayi abadde Azadde Omwana Appiah abadde amazibanga ebiwerako munayi ng'ali lubuto nga omanyi olubuto lumala ebbanga lya myezi 9 omuntu ng'alulina omuntu oba obusobozi tokyabulina bulungi nnyo olubuto kasaluweza emyezi nga ena omukyala batakyalina bulungi mmanyi era Appiah abadde yawumulamuko okuzannya filimu emyezi gyonna abadde agimaze ali waka munayi ng'olubuto nti nga olumanyi olubuto omuntu abadde talina bulungi mmanyi era ng'omukutu gwa African Movie Channel wali mu ggwanga erya Nigeria gutaddeyo ki obubaka obuyozayoza Appiah kubanga nti abadde azadde akaana ak'Obuwala kasukali Appiah muzannyi wa filimu nnyo amanyikiddwa nnyo okwetoola eggwanga lya Ghana kw'ossa n'eggwanga erya Nigeria eri abasinga bali balowooza nti Appiah mu Nigeria ne Appiah si mu Nigeria Appiah munagana munayi Azadde Omwana era nga banne we bazanya filimu bonna bagenzeyo okumuyozayoza okuli Van Vika Kostane Ramze bangi abagenzeyo Genevieve Naji bonna bagenzeyo ono yazalidde mu ggwanga erya Ghana eddwaliro baliyita St. Henry's Hospital liri mu ggwanga erya Ghana baliyita St. Henry's Hospital wali mu ggwanga erya Ghana gye yazalidde Appiah era nga bagenzeeyo ogenda Bambi okulabika nga bamulabako nakawere mwana to Appiah munaye Congz Appiah kubanga munaye osimatuse olubuto manyi olubuto si byangu bise ebisinga omukyalo okuzaala naawona n'omwana naawona Katonda abayitaga ne yeebazibwa okubanga omuntu oba oluzadde bulungi Appiah wali munaye olunaku olwaleero akeeredde mu ssanyu oluvannyuma lw'okubawo akaana ak'Obuwala essanyu erimuliko Appiah era nga okwetoola eggwanga lya Ghana waliwo kampuni emu emanyikiddwa nga eya Jesse Indro Limited mu ggwanga lya Ghana Jesse Indro Limited enitegeeza nti egenda kuwa Appiah obugoye bw'omwana bano bakola bugoye bwa mwana bakola bugoye bw'abaana ba baby eri wali mu ggwanga lya Ghana kampuni esuubiza nti egenda kuwa Appiah obugoye obujja okwambalwa omwana we paka lwanaakula n'akulira ddala paka lwanaakula egenda kumuwa obugoye obunna era bagenda muwa obugoye nga buli ku mutendera wansi yonna ndowooza owulira basirebu bafuna ebintu eby'obwereere bano bamusuubiza ne bagamba Appiah toba kagoye nakamu koogwe newankubadde sente ozirina ffe tugenda mumuteekamu omwana wo obugoye tumuwe obugoye paka lwalikula Appiah munaye Congz Bambi nabasa batwegatawamu tumuyozeezo kubanga azadde omwana tamuzadde bulungi nno amuzadde bulungi okusinziira ku mukutu gwa African Movie Channel gutegeeza nti azadde obudde bukya zibadde ssaawa nga 11 ez'okumakya Appiah akubyewo akaana ak'Obuwala era nga Bambi essanyu erimuliko essanyu ly'amaanyi naye agenze ku mukutu gwa Instagram n'ateekawo munaye n'agamba nti akoze eki azadde omwana ow'Obuwala Appiah bitambula wali ku Instagram Appiah munaye azadde omwana njagadde okubibategeeza kugenda kusaba osubscribinge ate osigale nga otufollowing ne bagita Fahari TV ugitwanisa updates ezina value ngenda kusaba video no gimpere like ate okomenting osigale nga otufollowinga Appiah bwati obwazadde omwana Van Vika bagenzeeyo Baramuze bagenzeeyo Genevieve Nanji bagenzeeyo Osta ime bagenze mu ddwaliro wali mu ggwanga erya Ghana mu ggwanga erya Ghana eddwaliro bagenzeeyo baani Osta ime nekine ekedies bagenzeeyo genda okulaba ku munnaabwe okumukulisa okubanga asimatuse olubuto
manye olubuto si lwangu kiba kiragana mugenda nemukola ki nemukulisa munnammwe teruwoneka olubuto era oli bwazaala bulungi nnyo n'atafuna buzibu wadde n'akamu n'omwana n'amuzaala bulungi nnyo n'omwana naye n'atafuna buzibu bambi kiba kyamaanyi nnyo okuva eri Katonda. Subscribe sigala nga otufollowing nga twandise updates ezina value ensonga za Appiah munaye azadde omwana ow'obuwala. Mweraba.